ngeno mpya ne company bagita omuziki kati omuziki oteka mbotesi ku internet gwe you just log in omuziki ogenda kubanga ofuna we oli ku Spotify oba oli ku Apple Music oba oli ludda bonna wonna ogenda oba YouTube ojja kuba ofuna music ompya yenna yafulumye gyali tugenda kuba tuto oluyimba lumu ku lumu guno omwaka one by one nenga kyensinga okwagala okola nti kwe kubebaza ennyo okuwagira music wa Uganda fena wamu okutwaliza wamu kubanga n'abatamanyi kuyimba nabo mubawagidde banaye n'abamanyi okuyimba mutuwagire okitegeera ensi etambule fena tutambule kubanga kati bikyalinga byadda ino oluyimba yayogera edda nga bw'oba oyimba nnyo gwayogera naye kati fena tusindikire wamu ebintu bitambule kubanga ate n'Abanigeria mulekerawo batusibako kimala musindike endongo ye Uganda kuba wano we wammwe mugenda fa fe tugenda baziika naffe bwe tufa mwe mutuziika mbagala nnyo respect bafani mwena Metro FM alasinza kulekera kubebaza kubanga ate mwe musinga tewalizalawo wadde mukuba music nga kyobola wenze tuse mu kaleti nsaba kunsonyiwa naye Sunday nkoma we bigambo nina bingi ebyokogera tuyimba ne bazalawa ne tukomawo we tutonenga wetuli kubanga muyimbi asigala muyimbi wekiri so okuyimba n'okuwandiika rete bisobola kubyawula mu muntu ayogera ne signature okuyimba n'okuwandiika kikyo wadde nnyo obudde mubisi kuwandiika nkuwadde nnyo obudde guno mwaka gwa kuba ndongo guno mwaka ogusumuludde naki okutandise naki Nina kaimba ne Nava Grey, nina kaimba ne Rema EP number by the way. Rema Namakula, nina kaimba ne Ntale as you always. Nina kaimba kalala ne Fie. Nina ne singles endala nganya. So kigenda kuba Enyimba ngamuna okutwaiza wamu. Nenga ngenda kuba Ntalo mukulu. So EP eno video as shooting zedda abamu ata EP video ne tuzirinda mwaka mulamba. Nze kati sieta agakola video. Just music mulungi video webangeze. Enatusanga. Nenga music kirungi bafani bamufuna abatukako resignature banga chine mu ndongo like gwe banga lyomaze banga dene since 2009 big time awone tujira kati resignature ngaye mubalo kuva 2011 okusol career big time kye kyagituukako by the way tufunye omukisa tukuwuze ensinga bogimanyi munnaye bwe tukula buli omu abaako n'ebimutwala so basically buli omu yabaako ndowooza ebimutwala netubanga tweyongera obulamu tebugaana genda mu maaso muganda we yavaayo juzi alajana Oscar ne tugamba rate of day kwogerako ku Oscar life choices mwana life choices zetukola buli omu asalawo kikyagala okubeera so twagezaako nga bwe tusobola fena twagezaako Larry agezaako Mzee Kyagulanyi n'agezaako nange nengezaako ne mumuleka mu direction ye kali tunulire endongo yo 2023 management ye erwa gyosomolde nayo endongo management banayi naziko wanze kubanga batawanya nnyo batuzize mabega okusinga singa tuli wala singa tuli wala kati twasazeewo ne tugamba batukole team Scofield muina gwenkulina Metro FM weri why not tugenda kusakata endongo kino kolebwa kuba buli kimu tumanyi bwe tukikola bwe nali nzija mu ndongo sayina manager ngojeko big time twalina papa nga atubeererawo nenze nganze Ray Career najikola nga tekuli manager n'omusoka tikigana kitya Scofield so ningamba kanzire munyimba abantu ade bayomba ku Facebook ku message nzifuna akanyimbe I'm super happy right now that I have new music coming up abawandisi bali appreciated mu gwanga I'm very appreciated me as a person I'm very appreciated abalala simanyi neze nganze abamu ku bawandisi bavuddeyo ku nsonga ya nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kw'oteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo erifa kiwedde gwasinga kyogamba oyimbyemu awo kuba tuge nategeere oyo najja kufuukani Metro ku mukutu hello ali ku simu hello okay kukyenda kadoze mna Metro FM kanfuna ono ali ku why bakufani ngeje bakatta malo kusembeza ano kunoti 75 nya 9 mfune ono MTN yafe Martin yagikwata tuina Airtel yo hello yes sir basan Desem kale Hassan katukuyanziza okay Ray ani yakoze production y'oluyimba luno King number 1 Nutrix je bachaita Nutrix studio mbuzeko yali musajja wange we King yayanjo changa nayo oyo nze kyali wange yanjo changa yo ne ku sento yo King wanjisebo kale yalinga ku fig tree promoter tutuman yo bili bitya mbuli tuyimba muganda wange mwebale kusima si kibi okusirika muko naye kasami ndonge banga weeringa etambula ngo tekyetaaga ate nnyo wanjisebo katulabe ekikuwa kitya taata wiiki ejja ezajjaga bakuba kenzo nze oluyimba lwazze kuba lulwade ne tokability abantu balwogera kati oyo baluzannya woba gwe lwa terujja luba lulino ne lutambula naye ng'ejja mutandise oddukuba katulabe ng'egye kigenda okukwasaganamu so lwe tunulire musical kati akwetaaga booking anoonya gwe mwenyini anoonya agenda ku internet ojja genda ku Facebook Ray Signature, Instagram Ray Signature, Twitter Ray Signature, ebintu byakyuka tebakyanoonya face bwe kiri Metro wanjise bugwaddirida asembayo tuvaawo nakanyonyi wazaifa ye mzee neyanza kali sebo aluyingira mateeka atai aba bakola bakulyamu omutro n'ogamba munzise leero Metro hello nyabo oba sebo wanji sebo oli wansi sebo tetukufuna bulungi nawe gye baliko sebo hello osinzidde wa sebo Kayunga Bugerere waffe eyo
next weekend oba next week tujja kuba tulufuna. Kale tuli ku bayimbi ababitusi tujja ba ngawo tubafuna nabo ne tubaleeta luyimba lwe tujja kuba tutunulira. Okay, Renga tusibula wako busembere bana Uganda ni Irene Kuluga na asibula abantu. Irene wansoke wa Irene soko sibule bana Uganda. Soke wa Irene. Ladies first. Ana isoko kwebaza mwebe nyini okunchaza ndimusanyufu nnyo. Wano ko obuyimba bwange. Mwongeremu amanya abantu babumanye banange nafe tubeeko mu countdown kwenyimba tukuba nnungi akati nebaza abafanzi bange bonna gye muli abeeyongerako abakyeyongerako bannange mwongere okupika nange nziremu amaanyi agongera okubaleetera ebirungi bwekiri ntumira ttiimu yange Team Inc Empire muganga Mike webale kunjagala webale kufiirawo ku muziki wange ne banno bonna ntumira mikwano gyange abanjagala ne family yange mbere bulungi ne manager nayo wano manager tumutumiddeko manager yani amanya manager oyogereko Yo, 256, the incredible Avatar Eddie 256. Tusanze okusinkana sebo. That's music. Kale. Rest